Muzikirize mbanirize enkya ya leero wakamala byonna nga tugenda okutongoza olukiiko olugenda okukulemberamu enteekateeka z'okujjukira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Mbaniriza nnyo. Ffenna tujjukira bulungi era ffenna tukimanyi bulungi nti kalenda y'Obwakabaka eriko ennaku ez'enkizo ze tujjukira era ezimu tuzikuza bulungi ddala buli mwaka. Ekitukuŋŋaanyiza wano olwaleero nga tutandise omwezi guno ogw'Akasambula kiri nti ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno gwennyini gwe tulimu omwaka guno era gwe tulimu gijja kubanga giweza emyaka 31 bukya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II atuula ku Nnamulondo y'abajjajjaabe. N'olwekyo kituufu era kigwanidde twebaze Katonda okutuusa Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda bwonna ku myaka egyo nga tujaguza nga tujjukira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Ffenna tukimanyi nti ebirungi bingi bituukiddwako olw'obukulembeze obulungi wansi wa Ssaabasajja Kabaka. Atuluŋŋamizza bulungi n'olwekyo tetusaanye kwerabira lunaku eyatuula ku Nnamulondo. Bwe wabaddewo ebisoomoozo ne Katonda akyatubedde era tugenda mu maaso. Wakati bw'oba n'ebisoomoozo bulijjo weekwata Katonda kubanga tumanyi nti liiso ddene Katonda yasobola otuvuunusa ebisoomoozo. Obulundi guno amatikkira gano we gatuukidde nga ffenna tukimanyi bulungi Ssaabasajja Kabaka era ne Kalumayala byonna babadde atubuulira nga mukosefu era n'eddoboozi lye mwaliwulidde nga atutegeeza ti weewaawo ali ku biragiro by'abasawo naye yaddeko. Awo nno kisaanidde okusaba Katonda ayongere okumuwa obulamu obulungi n'okumusuusa. Mu kkowe eryo amatikkira g'omulundi guno nga tujjukira amatikkira gajja kubeeramu okusabira Ssaabasajja Kabaka mu masinzizo gonna ag'enjawulo era ng'okusaba okw'oku ntikko ennaku z'omwezi 31 Kasambula 2024 kujja kubeera ku lutikko e Namirembe. Twebaza nnyo omulabirizi yatuwadde olukusa nakkiriza tubeere e Namirembe. Tujja kutambulira ku mulamwa. Omulamwa gujja kugamba obumu bwaffe ge maanyi ga Nnamulondo. Omulamwa gwe tugenda okutambulizaako amatikkira. Kambanjulire olukiiko olw'oku ntikko olugenda okulemberamu enteekateeka zonna era nja kusaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka babawe obuwagizi. Olukiiko luno lukulemberwa Oweekitiibwa Anthony Wamala, Minisita w'Obuwangwa n'Ennono Embiri wamu n'ebyokwerinda. Oweekitiibwa Anthony Wamala amyukibwa Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke, Minisita w'Amawulire okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka. Kuliko Oweekitiibwa Noah Kiyimba, Minisita wa Cabinet, olukiiko n'ensonga ez'enjawulo mu ofiisi ya Katikkiro. Kuliko Oweekitiibwa Joseph Kawuki, Minisita wa Gavumenti ez'ebitundu n'entambula za Ssaabasajja Kabaka. Kuliko Omukungu Josephine Nantege Semanda, oyo muwandiisi w'enkalakkalira mu ofiisi ya Katikkiro ate era yajja okuba omuwandiisi w'olukiiko luno. Kuliko Oweekitiibwa Alhaji Ssaalongo Magandaazi Matovu, mumanyi bulungi nti ye Kaggo akulembera essaza ly'e Kyaddondo lino lumemba. Kuliko Omwami David Ntege, oyo akola mu ofiisi y'olukiiko n'ensonga z'abagenyi. Kuliko Omwami Joseph Mugagga, mubalirizi w'ebitabo omukulu mu ggwanika lya Buganda. Kuliko Captain
Christopher Lutwama nga yakuuma OC Kabaka Protection Unit. Olukiiko olwo ku ntikko naye baddembe okunoonyaayo abantu okwongerako basobola okulaba nti tujjukira olunaku luno mu ngeri esaanidde ate nga ne Ssaabasajja Kabaka tumusabidde wamu n'Obuganda. Njagala okukubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka okwenyigira mu nteekateeka ezisingawo nga bwe banaa olukiiko lunaatukola ki lunaatulambika tunaafaanana tutya kati batandise emirimu. Olwekyo ntwala omukisa guno okulangirira nti olukiiko olugenda okuteekateeka okujjukira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka okw'omulundi ogwa 31 gutongozza. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.